Ono muto wange kubanga banyaffe bangabi. N'olwekyo muto wange temukwatibwa bujja mu abo. Ate ffenna tuwasaba mbogo. Kale mukiraba? Nankaayi agatokosa. Kale se. Sanyusa banaye okubalaba. Mwali muzeeko mu butiki. Ate nakola ki? Wow. Wali ose mu butiki. Namba katinda tubajje mbayiko mubedi. Nalowooza nti kubanga bulange eyo mukibeera mu bijjo ate muli bantu muli ku nnono yennyini. Ndowooza mujjeko ne mubutiki. Tugenda kuba engalo ezaaniriza Kamalabyonna Katikkiro wa Buganda atutuuseeko kozesezza ekigambo engalo ezaaniriza nenjukira naye tuli makaage kati oba naye kale twongere engalo ezaaniriza Katikkiro ku makaage gye twamusoosola olwaleero. Kale Mukama wange tusanyusa okukulaba. Era waali bwe yagalamizibwa Jjajja Nkanje oyo yazaala jjajjaffe ffe abamu twagala mwongerako erinnya lya Byuma yali olutabbu nnyo nga bw'onoonawulira Zakariya Kisiriko Senkoole Nnyamenvumbi Oliva wa Mwoyo. Ebyafaayo bingi ebyawandiikiddwa mu katabo ebimu jjajja Zakariya yazaala abaana yabazaalira ku Mutala Nakirama naye yagenda yatufaako yafa mu mwaka ogwa 1910 yaleka azadde ne mu baana abalenzi ffe abamu bwe tuli bazzukulu tujjukira bulungi yaleka Yusufu Katende
n'aleka ne Mikaeli Balirwana Sebowa Mukiiri Saalongo. Balirwana yali omusika n'amuwa omutala Buwaati. Katende Yusufu n'asigala e Nakirama. Kakati bazzukulu ba Ssenkoole abali wano bonna beeraba wano atava mu Balirwana ava mu Katende Yusufu be bano bonna batudde wano. Balirwana yazaala ne Yusufu yazaala. Balirwana yazaala Isaaka Kamya era namuyimbako mu luyimba Ssebunya. Isaaka Kamya n'aba Ssenkoole Zizingayo yali Ssenkoole yasooka, Balirwana Ssenkoole owokubiri, Michael Mukiiri Balirwana Ssenkoole owokusatu, Mukiiri owokuna. Kakati awo Mukiiri owokuna, Isaaka Kamya owokusatu. Kakati tulina Mukiiri Edward atudde awo ku mukono gwe ogwa ddyo ye Ssenkoole waffe owokutaano. Tugezaako okutambulira mu kkowe bajjajjaffe mwe baatambulira era twakizuula ne tusalawo nga ffe ab'ennyumba nga tukulembera bajjajjaffe ne tugamba akigwanidde tubeere ekyokulabirako eri famire zonna eziri mu Buganda nti oba eri awo ne famire nga famire esobola okusituka n'egenda n'etwala oluwalo n'egenda n'ekiika embuga oba n'etwala amakulu ewa Ssaabasajja wakati mu kwagazisa abaana n'okubategeeza wa gye bava kuba atamanya gy'ava tamanya gy'alaga. Jjajjange yandagira Ssenkoole tuwandiika ebbaluwa ku lwange ogitwale. Mukama wange nagiwandiika ne ngituusa. Nja kugamba nti ndi wa mukisa bya Ssenkoole. Ebbaluwa bwe nagiwandiika mbandi awo sinnasuubira nti neddibwamu buwangu obw'ekika ekyawaggulu nga batuwadde ennaku zonna eza 28 ogw'ekkumi. Bangi baga nga zanguye nga bagizeemu mangu konzeeye Mukama ali naffe. Ab'enju ya Ssenkoole tulabika tuli baganzi. Twongera okwebaza nti si gwe mulundi ogusoose okusinkana ennyumba ya Ssenkoole. Otusinkanye waliwo ne twalina omukolo n'ojja nga tuli mu kusabira bannaffe abaatuva ku maaso. Sene n'osimba n'omuti omuyimbi tuvuddeyo nga gulaze okukamala. Twali tumanyi gunaaba gwengedde tukuleetereko naye tegunnaba kwengera. Naye biba bye binaavaako tujja kuleeta era eyo birabanga omanya gw'omuti gwe wasimba ewa Ssenkoole. Ebyo bingi okusooka okwogerako akatonotono ekirungi obudde tukyabulina. Wabula njagala kusaba nsooke nkwanjulire bitulinawo obategeere omanye baani boogera nabo Ssekinnoomu kuba nkimanyi nkolayo oyagala nnyo okumanya amanya g'abantu Ssekinnoomu. Nja kutambuza akazindaalo nga maliriza okulaga bano. Tulinayo Owoolemiriri Mazinga ye tuyise naye oyo bwe tuba mu protoko endala asobola okuba ng'atuddeyo gyeri naye wano twazenga bazzukulu ba Ssenkoole kakati kamanda yoyo tewali amwesimbako. Tulinawo ow'essiga Kyabasinga protoko y'ekika abajjajja ba Ssenkoole naye mu nnyumba ya Ssenkoole Ssenkoole ye bbeesi ensonga lwaki olaba atudde wano naye kirungi atudde mu maaso. Bettu ne tutambuze ewaffe kubanga tukyakkiriza nti Oluganda buliwo lwa nsonga era bujja kubaawo. Tulinayo gusijja kwogerako. Naye taata wange wano omukuza waffe mu lujja waffe ewajja walya kamere Susan Sserwiri ajja kwekubuulira yaani era akola kikoma naye yagala nnyo okumanya omuntu byako sire bisinga emyezi okola ki. Nembeerawo ne mukulu wange musika wa kitange Isaac Luyombya naye waali. Ninayo singa wange former RDC Wajjuma
kimanyi nenanyiganye. Ninawo taata wange Kitatta Muyima Ssemakula, nno naye yali mukwata ngabo ate era yali musambi wa mupiira, musajja basirikale abaawummula era bwegireeta wano amanyi beekekera. Ne tubaawo ŋŋambe ntya ajjawo Lubamba, twatambudde tusobole okuba nti tusanga ekibamba waliwo akijja mu kkubo, yimirira omusajja Haruna Muyire muzzukulu wa Ssenkole n'abalala bangi. Nja kukusaba mbawe akazindaalo buli omu yeegereko mukyali. Tezi tulinawo obuwala obuto wano, akasinga obuto kaakano ke tuba tutandikirako kakubulire ke kaani. Senga tambula bulungi nga bw'olina okutambula. Omulebe bw'amasamasa. Erinnya lyange nze Nantandwe Justina Kuluda Kizito, mbeera Busukuma Jozi. Nja kusaba tutandikire wano nga bwetudde bwe tuti. Oweekitiibwa Katikkiro, nze musajja wa Kabaka Omutontomi Winters Nkanji, era nga ku CBS ntontomeddeko ddala emyaka egiweredde ddala 20 beddu, ate era neesiima nti lwe nasooka okulaba mu 1998 twali ku bulungi bwansi ekireka ng'oli minisita w'amawulire, era mu nkoba za Mbogo Makerere University engabo nagikwasa mannyo okulaba nga Obuganda tubongerako ettaffaali. Neesiimye okuba wamu naawe Oweekitiibwa Katikkiro. Nze ssentebe w'ekyalo era Buwaate aviira ddala mu nnyumba eya Ssenkole. Aviira ddala omugenzi omukulu w'ekika ky'Engeye Ninge. Kale omutale ogwo Buwaate gwonna gwali gwa jjajjaffe, oli omukwano omungi jjajjaffe gwe yalina. Yasenza mikwano gye, yasenza Bazityeyo. Waliwo omulala yali ayitibwa Sibirira ng'oyo yali Kawuuta wa Kabaka wa Ssekabaka Mwanga. Buŋŋambo bwa Kawuuta ndowooza oba okitegeera, n'abatakitegeera kiri nti oli yaweerangawo oba Chief Tester mu Luzungu. Ajjako obukyubi okuba bw'agira n'amyako bwe walaba tatagana omanya nti ebyo biri seefu omukulu okubirya. Kawuuta oyo Sibirira naye jjajjaffe n'amusenza ku kyalo Buwaate, n'asenzaako Basenkaali, Gaanya. Ndowooza ya Gaanya mpanvu yeetaga kuwandiikira mu katabo. Ssenkole kasita kuli kumpi ajja kunyumiza ku Gaanya. Gaanya nno gwe mutala ogwo ogwa Sseeta gw'olaba kuba buli adda. Ogwo nagwo gwali mutala gwa Ssenkole. Naye butuufu n'obudde olimanya gwadda gutya nga bwe gadda, endowooza enyuma nnyo ku Bwakabaka bwa Buganda eya Ssenkole ne Gaanya. Ndowooza buli omu bamutegedde. Mukulu wange oli kyatayogedde, abasirikale waliwo abaasooka mu nsiko baali 27. Yimirira baba Mukasa. Naye kati eyo mubeegattako eyo yaweza namba 10. Mubeegattako eyo yaweza namba 10. Naye tubyawo tetumanyi lwaki namba 10. Naye baba abamu teboogedde nti baasoma naye emirimu tebagirina. Emirimu tugirina tetukola ki? Naye ngezaako obayigiriza nti n'olwokuba endongo tekikuggyako diguli gy'olina. Kubanga ndowooza era olugero oli lutuukiridde nti omulenzi w'ekinyumu asobola okwetika ekyalo. Yakuba endongo naye w'ekinyumu aba diguli 3 mbalina. Kale mukama wange kanneme kulandaga nnyo, ate mpite mukama wange ku nsonga eno. Ssenkole alambulire lwaki yasalawo tujje ayogere ensonga ze. Bano bugale teyimala mukama waffe. Sebatongoba nsobola okusitula naye ebyo sigalawo wano. Sebo Mukuumaddamula,
Kansookere ddala nsaba bazzukulu ba Ssenkole bano basituke bakube engalo ez'omwanguka. Era mbabuulire ne lwaki bakubye engalo ezo. Kisookera ddala Mukuumaddamula alina emirimu mingi nnyo, naye okufuna obudde n'ajja n'atuula naffe wano, n'atuwa obudde tuggyeyo ensonga zaffe, awulirize bye tuzza okukola n'okumwanjulira. Ssebo otuwadde ekitiibwa ekitagambika. Ssebo Mukuumaddamula okwebaza. Mutuule. Njagala okwebaza olw'emirimu egy'enjawulo emingi gy'okulemberwa nga Kabaka waffe yagiruŋŋamya. Emirimu egy'obulamu egya Nalubiri Kabaka gy'alumamu omutwe, okulwanyisa Mukenenya, ebyobulambuzi, okukubiriza abantu baffe n'abantu ba Ssaabasajja okwewummuzaako, okukola emirimu, okulima emmwanyi. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Nate era njagala okwebaza nga mukulu wange bwe yagambye, okwongerera okwebaza okutuwa obudde 2014 wakati mu mirimu emingi gye walina wajja n'okyalako n'ogenywalako ebuwaate nga tusabira bakadde baffe. Mu kiseera kitono nnyo 2017 laba ate Ssaabasajja bw'alondobayo omuzzukulu ono n'amuwa ekitiibwa n'amusiima olw'emirimu emirungi, olw'okuyimba okulungi, olw'okutambuza mesegi ezimba abantu ba Buganda, eweesa ekitiibwa, eweesa Obuganda ekitiibwa, eweesa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa, ate era eweesa ne famire yaffe n'oluggya lwaffe ekitiibwa. Ate era waba wakayitawo ebbanga ttono nnyo, ate era Ssaabasajja n'asiima n'ajja atuuleko awulirize omusiimo ono mu 2018 n'atuula mu kivulu kye essaawa 3 nnamba. Ssebo Katikkiro, ogwo gwe mukwano gwe tukakasa nti ddala tuguyina eri embuga. So tetukitwala nti kitono nnyo, kya muwendo ddala. Naye ate era mu ngeri enjawulo Ssebo njagala okukusiima okusoosowaza nnyo olulimi Oluganda. Abaganda twenyumiriza mu bungi bwaffe, ennamba yaffe, naye ogenda okusanga ng'abaana abasinga be tulina tebakakasa oba tebasobola kwogera bigambo byaffe mu lulimi lwaffe olunnansi. Nze nkwebaza okusoosowaza olulimi Oluganda ne tulwenyumirizaamu. Nja kuwa ekyokulabirako eky'Abachina bali kumpi akawombe kamu mu 4, naye yenna gye bali abali bano basobola okunjulira boogera olulimi lwabwe. Oluzungu Yesu lwe lusinga okwogera kubanga lwogerwa n'abatali bazungu, naye Abachina bo balina ekyenjawulo nti yonna gye bali boogera olulimi lwabwe lunnansi. Naye ekityo nno twenyumirize Uganda, tuluzimbe kuba olulimi olugagga, lulina ekitiibwa eky'amaanyi. Tuleme kulukozesa nga tutyoboola ng'ab'ennaku zino bakola abamu okukola ebitawooma, abamansa entungo. Ssebo Mukuumaddamula ekyo nkikiriza nti eddoboozi lyo bwe linayongera okusituka ku nsonga ezo, olulimi olwo lulina ekitiibwa kyalwo era kirusigaze, luzimbe Obuganda, lukulaakulanye Obuganda mu mesegi ez'enjawulo ze tuyinza okukozesa. Ssebo newankubadde nga ntandikidde mu kwebaza, erinnya nze Mukiibi Edward Ssenkole
n'ebya kitatta lyange kitatta Mwima tekimalaako nteeze. Nga ndi mutabani w'omugenzi Michael Mukiibi Senkoole owookuna agalamidde obuwaate. Era nga ndi muzzukulu wa Isaaka Kamya Sebunya Senkoole agalamidde obuwaate. Nga ndi muzzukulu wa Mikairi Balirwana Saawengo Senkoole agalamidde obuwaate. Ndi muzzukulu wa Yusufu Katembe olw'ensonga nti jjajjaffe Senkoole Mbereberye Zakariya Zizinga Kisiri Senkoole Sebowa agalamidde Nakirama. Ffenna mwe tufa nga bwe yannyonnyodde nti abamu abaana baazaawa naye abaana ababiri abaasigalawo bwe muli Yusufu Katende eyasigala mu mayiro y'e Nakirama ate ye Balirwana n'ajja mu mayiro y'e Buwaate. So mu buufu obwo ndi muzzukulu wa Yusufu Katende era ndi muzzukulu wa Mikairi Balirwana. Nga sibuka mu lunyiriri lwa Mazinga mutuba gwa mukka musiga erya Kyabasinga era nga omukulu w'ekika ye jjajjaffe Ndugwa. Sebo naye nkangeye era mu buufu obwo ndi muzzukulu wa Gustavus Kasujja agalamidde mu Buwunga Masaka ekyalo bakiyita naye nga ndi muzzukulu wa Gustavus Kasujja. Nabwe kityo nno ombala gwaffe gugamba Lwandugwa Bwabirya Serukulu Engejja bwompa akawala ako. Sebo ndi musajja ndi banka nkola mu banka engundiivu Tropical Bank era nga nze avunaanyizibwa ku fixed income asset and liability management era nga banka eyo banka eyitayiri y'emabegako twakaweebwa licensi okukwanaganya era n'okunoonya ensimbi n'okwaniriza bankers oba abayisiraamu abali wano abategere nnyo Islamic banking. So abeena tuleme okujja n'otweyo n'abalala bonna. Sebo Senkoole yali musajja nga munene nnyo nga bw'okitegeddeko Sebo nti jjajjaffe yalina akakwate n'embuga. Emirimu gye gyali mingi. Kusookera ddala yali musajja nga mumbowa. Jjajjaffe yali mumbowa naye ate era yali avunaanyizibwa ku lufuuzi olukumirwa owankaaki. Olufuuzi olwo era nga yavunaanyizibwa ku kyoto Ggomboola. Ebintu ebyo byonna twabitadde mu katabo kano. Kyenkakasa nti oli musajja musomi ddala. Oba onaaba ku lwendo lwa kaawa, oba onaaba ku kaawa, oba onaaba ku lwendo lw'amazzi, ojja kubiyitamu mangu obitegeere. Naye njagala nsabe omuwandiisi wange ajje asooka akunnyonnyole Senkoole yaani, ebimukwatako yaani. Kubire Sebo Kaggwa. Senkoole ebisinga obungi biri mu buwandiike, naye olw'obukulu bw'ensonga eno twagala tulambulule ddala Senkoole yaani. Ekisookera ddala Senkoole musajja mumbowa wa Ssaabasajja ow'oku Lusegere. Nga ebitongole byonna bwe mbimanyi oba entambuza y'ensi wabaawo ebitongole kuumi abakuuma abakulembeze. Ekitongole ekyo jjajjaffe Mwagwa era abayitibwa abambowa baba bakuumi
abalabe abandyaŋŋanze ensalo za Buganda abandikoze obulabe ku Ssaabasajja n'emitawaana egigwa mu kkowa eryo. N'olwekyo mu kigolo ekyo jjajjaffe Ssenkoole Mwagwa. Ku ntandikwa njagala na kino nkirambike nti ku ntandikwa obwa Ssenkoole tebwali bwaffe bwa Baalugave. Wabula Ssaabasajja we yalabanga obusobozi we yateekanga Ssenkoole. Katugambe mu kika ekyengeye bwe yazuulanga nti Kasujja omulimu ogwo ajja gukola ng'agumukwasa. Tulaba tweyagala kati nti luno jjo ly'abalamu ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga Basammulekere. Ate ffe twakola ne tusukka kubanga jjajjange Zaakaliya Zizinga we yabeerera Ssenkoole. Akayugumo k'eddiini z'Abakyeruppe kagenda okujja wano nga Ssenkoole be bambo ab'oku ntikko. Era emirimu gyonna egyamutumibwa egy'okkangavula n'oggolola ettumba abatengu n'agikola kinnawadda. N'olwekyo bwe ndaba nyiikadde omanya nti oyo nno mmimbowa. Oluusi emitaafu teginva mu kyenyi naye nga simenyezebwa kiva wa jjajjange. Jjajja we omwoyo olw'okuba nti ensonga ezo baazizingazingako okukkakkana ng'abawerako balusuddemu akaba abalala ne balabira ku ekyo. Eddiini eyo n'etemaamira buwangwa bwaffe na nnono. Ssaabasajja asiima obwa Ssenkoole n'abutuwa nga bwansikirano. Y'ensonga lwaki mu ntandikwa owulidde nga bagamba ti Zaakaliya Zizinga ye Ssenkoole yasooka kuba ye yatongozebwa. Olwo nno n'agoberera mutabani we Balirwana eyamuddira mu bigere era ye yali Ssenkoole owookubiri. N'agoberera muzzukulu we Isaaka Kanya ye yali Ssenkoole owookusatu n'omuzzukulu omulala Mikayiri Balirwana, Mikayiri Mukiibi Balirwana Ssaalongo ye Ssenkoole owookuna ne Gwenteetera naye kati wano ye Ssenkoole owookutaano. Kale nno obumbowa gwe mulimu ogusinga obunene era ogutuweesa ekitiibwa ekya Ssenkoole Ssebukatikkiro. Kyendowooza nti mu myaka egyo n'obulamu bulukufu obwo bajjajjange baagukola bulungi era n'ab'omulembe guno bakyagukola bulungi. Tusuubiza ti newankubadde mubaamu ebisirikko bingi wakati mu kuwabulwa n'okuyambibwako ne Bassenkoole abaliddawo bajja gukola bulungi. Ndowooza ogw'obumbowa kansooke ngukomyawo ebisigaddemu ebiri biwandiike tugenda twongerako bwongezi okulaba nga tukimalayo. Omulimu ogwokubiri ogw'enkalakkaliro ogwa Ssenkoole yaweebwa mpozi nga sinnagugendako njagala okubakakasa bassebo ne banywa abatuula ebuwaate nti emayiro ey'ebuwaate ge gamu ku makula Ssaabasajja ge yasiima n'agawa Ssenkoole olw'omulimu omulungi. Egyo gyeminene egiweebwa Ssenkoole. Wabula ng'omuntu yenna omulala nga nange era Ssenkoole bwe yantumye taata n'empandiika ne jjajjange yaweebwa emirimu emirala. Kubanga tekitegeeza nti bwe tuba twakutumye ku makyoto bw'omala ng'olannama. Jjajjaffe Ssenkoole yatumibwanga emirimu emirala egy'enkizo egy'obumalirivu emigumu gye yalabanga nti guno Ssenkoole yajja okugusobola oba bw'anaagubeeramu gujja kugguka. Okugeza ennyanja ya Kabaka gye tulina mu kiwonvu wano, ennyanja eyo obuvunaanyizibwa bw'ogisima obw'oku ntikko baabuwa Kalooli Lwanga naye ng'amyukibwa Ssenkoole. Omulimu ogwo tegwali mutono gwali munene gwali tegukoleka kuba Kabaka yafuna ekirowoozo nti bw'ava mu lubiri muno n'aserengeta mu Ndeeba mu kiwonvu awo yali ayagala nnyo amaato. Kale ng'ayagala asaabale aseeyeye yogayoga emunyonyo n'amadda kyekimu aleme okwaŋŋanga amakubo. Omulimu ogwo nno newankubadde tegwagguzibwa bulungi kuba gwali gukyatambula ate Bakyeruppe ne batwaŋŋanga okukkakkana nga tufunyeeko eyo. Naye njagala okutwala emikisa guno okubaga nti mweyagale nnyo nti kuba mukubirabibwako mu Buganda mulimu omukono n'engalo za jjajjammwe. Ennyanja eyo nakati tugirabako ekolerwako emirimu bingi kyekimu ku byobulambuzi bya Buganda. So Ssekatikkiro njagadde okutegeeza nti ne mukawaayiro ako
tetwakomanga ku mirimu giri egyenkalakkalira gyokka n'emirala egy'engeri eyo. Mpozi ekirala ekiri ku nnyanja eyo nti abakulu abaatumibwa okugisima baasowagana. Lwanga ye yatumibwa ate nga Senkole musajja mukambwe Mumbowa n'awulira nga tebandibadde tebatuma Lwanga nga mukama we nga ye yandikulembedde ng'obukulu bwe bwagalwa. Era ensonga eyo bwe yatuuka ewa Kabaka yagisala bulungi n'agamba ssebo natumye Lwanga akukulembere. Lwaki wamutenguye? Okukkakkana jjajjaffe yatanzibwa ebita, yatanzibwa n'embuzi olw'okutenguwa omutume wa Kabaka. Gye kyewunzikira liba teriri busa ng'ate Kalooli Lwanga agenda awakula Bazungu era Senkole n'agamba nti ogunywanga n'oguteesa. Wanjoogera eri ne bantaaza n'okuntaaza wano nze nkwokya. Era teyayambibwako Mumbowa mulala, yamutandikira ku bigere omuliro paka lwe gwamusenkenya ne gumalawo. Nyini abatudde ekiko ky'Abakatuli kikati. N'olwekyo mwenyumirize bye mujjajjaffe Senkole, ebyokulabirako tulina bingi. Sserukatikkiro ebirala bingi n'endowooza kankomaawo ku nsonga y'emirimu ya jjajjange. Sserukatikkiro eyo gyamuzikidde nabadde saagala kutuukayo naye okwo kulaga nti jjajjaffe yali muwulize era yawuliranga ebigambo bya mukama we. Naffe nno abazzukulu tuli bawulize era ekikwata embuga kitukwatako. Tetuyinza kubeera eyo ne tuzinga emikono. Embuga waliwo emirimu egyetaagisa okukolebwa, eriyo obuvunaanyizibwa Ssaabasajja bw'ayagala tutuukirize ne tuzinga emikono. Kyenva nakulembeddemu bazzukulu bange ne mbagamba mujje tugende embuga tuweeyo oluwalo, kubanga naffe kati tuli bakozi. Ssaabasajja Kabaka amanye nti tetukoma kubeera bawulize gy'ali n'ate twagala emirimu gye gitambule bulungi. Twesiibe nga tulaba Buganda eyongera okugenda ku ntikko, ensonga ssonga 5 nga zinywezeddwa. Nabwe kityo nno twagubyegubye olugendo olwo tuleete oluwalo waffe eri Ssaabasajja Kabaka. Naye bwe twaweereddwa omukisa ogwo twagambye tetujja kuleeta buleesi luwalo lwokka. Abazzukulu ne banoonyaayo ente 2 ezinaatera okusumulukuka Kabaka waffe afunemu otuta. Era ssebo ne tubagamba gwe tugenda okutuma Omukuumaddamula Mulamba, ne bagamba katufuneyo Nakabege, ne baleeterako n'Omugonzangalo. Ssebo okutuma gw'onaalaba oba zinaagenda ku muliro oba bw'onaakozanga gw'onaamanya ssebo, naye kwagala kwongera kunyweza nkolagana yaffe n'okwagala kwaffe eri embuga n'okusiima byonna bye tutuuseeko, ate era n'okwagaliza byonna bye tunaaba tutuukeko. Buganda edde ku ntikko. Weebale nnyo, weebali eddala. Tubaziza jjajja. Tubaziza.
mukozi n'amantambula Katikkiro bano Mbugalo ebigambo birungi tuyanzeege ekitiibwa katono nnyo tugenda kufuna minisita w'ekitiibwa Kiyimba aliwo ku lwa minisita w'ennono abeeko obubaka bwatusa katono ate yajja okukwaniriza saba tukubire aboogezi abasoose mu ngalo aye twanirize n'owekitiibwa Kamayange Katikkiro nsaba bazzukulu ba Ssenkoole bano basooke baddemu okwekubira mu ngalo kubanga baamukisa nnyo okuba nti olunaku olwaleero bali maka ga Katikkiro amatongole ng'abagenyi ab'embuga n'olwekyo era Mukama we nsaba okutegeeza aboolugave bano balinako ebbanja balinako ebbanja naye bakyogedde mu maaso go nti bwe bampa akawala ng'ebbanja liwedde n'olwekyo akawala oba banzikiriza neerondere naye Mukama wange Katikkiro aboolugave bano batusoomoozezza nnyo kubanga okuba nti ennyumba ya Ssenkoole eri wano olunaku olwaleero ate nga bazze ku mulimu ne bagamba ffe nnyumba katutwale oluwalo emirimu gya Ssaabasajja Kabaka gigende mu maaso bannaffe mwebale nnyo mwebale era mbeeza singa ffenna Abaganda tukolanga abazzukulu ba Ssenkoole kamwendowooza mu Buganda tuwandibadde kitagenda mu maaso kubanga obanga ennyumba ejja bweti n'olwekyo ssebo Ssenkoole ate otukoze bulungi nnyo tunaatera okugenda ku nteekateeka ey'ennyanja Mukama we Katikkiro akyogedde bano be basaale ku mulimu gw'okulongoosa ennyanja olwogwo nagwo bagoloopye embuga ensonga eyo nkulu nnyo kubanga ate nayo betugitambuliramu ti buli nnyumba ezirina akakwate ne zikulemberamu ennyanja tejja tulema eyo n'ekyo njawo kubeebaza ennyo ate era Mukama wange ndabye n'ensonga ey'obumu ennaku zino tusoomoozebwa mu nnyumba nnyingi era kino nga okisanga mu nnyumba ntono nnyo kati mu Buganda naye kubanga ennyumba ya Ssenkoole beekuŋŋaanya ne bakola ekintu kino mbadde ntunuulira ensonga ndayagadde nnyo okumanya bye bakola ngeza okulaba nga bonna bakola ate ng'era Mukama we kyotukubiriza nti Obuganda okwagana obutayagala Buganda okudda ku ntikko tuteekeddwa okukola naye okukola okwo kuteekeddwa okubaamu obumu n'okwewagira Mukama we mmaliriza nga neebaza omusiimo ono Misa Kisemakula ndowooza mu bayimbi ku lwange omuyimbi gwe mmanyi nga Kabaka amusula ku mutima n'amukerera ku mutima n'amusibako ku mutima ye Misa ki waliwo ebiseera bye twalimu nga Misa ki oti tutaŋŋana buli kaseera kino neŋŋamba omusajja ono ayagala Kabaka we n'olwekyo ssebo nkwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala naye bano aboolugave mutusoomoozezza Mukama we Katikkiro kiriza oyogereko eri bazzukulu ba Ssenkoole nsanyusa okubalaba mu Butikkiro abamu badde temujjangawo Butikkiro ge maka ga Katikkiro amatongole era gabeera ku wankaaki wa Lubiri mu nnono za Buganda kubanga edda omuntu teyagendanga mu Lubiri nga tategeezezza Katikkiro era Katikkiro ye yawanga olukusa bagendanga okulaba Kabaka mu nnono za Buganda okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri omuntu yekka yayinzanga okugenda mu Lubiri nga tayise wa Katikkiro ye Namasole nnyina wa Kabaka naye Ssuuna yayagala nnyo nnyina Kanyango ow'Emmamba Haruna kaakati najjawo ennono kuba Kabaka teyalabanga ku nnyina omulangira bwe yalyanga obwakabaka nga taddeyo kulaba ku nnyina okutuusa lwava mu nsi nga Namasole w'amaanyi nnyo nga baga nti bakabaka babiri tebayinza kusisinkana
naye Ssuuna ayagala nnyo nnyina obuganzi ne bumuyinga naga ennono ngimenyewo nteeka okulaba ku mmange. Kati okuva olwo Namasole n'abeera nga addeyo okulaba ku Kabaka omwana we era yekka nga yayinza okugenda mu lubiri nga tategeeza Katikkiro. Naye abantu bebbanga ne bagenda mu lubiri era kyobola nti Katikkiro bw'ayingira mu lubiri baakubanga eŋŋoma, waliwo eŋŋoma eyakubwanga abaagenze mu lubiri Katikkiro nga tategedde beekweke. Kati bwe nnyingira wali mu Bulange bakuba akade kiri mu nnono eyo kubanga Bulange eri kitundu kya lubiri. Kale mmwe ab'Olugave ebimbadde temubimanyi mubiyize. Amaka gano gaakubwa mu 1885 wano we tuli. Edda Kabaka teyabanga mu kifo kimu. Muteesa olubereberye yagenda okwaniriza abaminsana abatawaanya ono omuwandiisi yali Lubage wali Lutikko, naye n'avaawo n'atuma Katikkiro mukasa ow'omusu okkuba olubiri wali e Kasubi e Nabulagala. Erinnya erya Kasubi lyava Kyaggwe kubanga omulangira wa Lugembe Mukaabya yabeeranga Kyaggwe mu kifo gye bayita e Kasubi. Waliwo ebikajja ennaku zino gye baamujja okulya e Buganda baamwagala nnyo era naye yabaagala nnyo ab'e Kasubi. Erinnya erya Kasubi we lyava. Kati Kabaka yagendanga akuba embiri. Muteesa wa Lugembe oyo omubereberi abazungu we bajjira speak yamusanga Bbanda. Kabaka waalina olubiri leero awo ne Kyambogo mpulidde wagamba wano nti yasomera Kyambogo olwo nakyali kitundu kya lubiri. Kabaka yagendanga akuba embiri ez'enjawulo nga ne Butikkiro egenda ekyuka era kyemuva mulaba nga wagenze e Kasubi leero ebusukka kkubo bwali Butikkiro baaziika Katikkiro mukasa ow'omusu eyakubiri olwo kuba baayagala nnyo ne Kabaka Muteesa. Kabaka n'amugamba bajja tuziika wamu, kyebava bamuziika wali e Kasubi. Mwali mulabye ennyumba eyo eya Mukasa Katikkiro. Ebifo byayonooneka byonna naye ebyafaayo ebyo kirungi ne mubimanya, ngeri gye muli bannabyafaayo mbawulidde ne mubitegera. Kaakati Mwanga bw'ali Obuganda yakuba olubiri luno, Mwanga owokubiri basamulekkere. Olusozi luno lwali lw'abanvubu n'abasengulawo biwanvu muyinza okusula wano n'akuba olubiri lwe wano n'erinnya Mmengo yalireeta Kabaka Mwanga. Kaakati Kabaka Katikkiro Mukasa n'akuba olubiri luno 1885 si olubiri embuga eno eya Katikkiro. Naye n'ennyumba gye mulaba yatandika okuzimbibwa ku mulembe gwa Katikkiro Apolo Kaggwa. Waliwo ennyumba endala ne basalawo bazimbe eno, naye Katikkiro yasooka okugisulamu ye Martin Luther Nsibirwa 1927. Martin Luther Nsibirwa ye jjajjawo omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa. Obote yagitugoba mu 1966. Katikkiro Mayanja Nkanji ow'omutima ye yafuluma ennyumba n'afuluma n'eddamula. Kaakati Katikkiro Charles Peter Mayiga ow'omutima ye yaddamu okuyingira Butikkiro eno ng'ezzeemu okuba Butikkiro mu mirimu gyayo egy'ennono nga jubireewo ey'emyaka 25 bukya Kabaka Mutebi atula ku Namulondo mu Julayi. Era wano muli mu luggya lwange. Ennyumba eyo yakamala emyaka 98. Emyaka egi eweze emyaka 10. Ate twekobe eno gye mulaba yakamala emyaka 11 eyo gye mulaba eyo eya zimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa. Eno si eya Mwanga. Mwanga teyazimba nnyumba ya matoffaali, abazungu baamutawaanya nnyo. Ndowoozezza muli mu buufu bw'ebyafaayo nga muli ne jjajja mwono biba birungi ne mubitegeera. Bwe tubadde tutandika olwaleero wano tuyimbye ekitiibwa kya Buganda,
era emirundi mingi mikolo gyonna gye tubeerako tuyimba ekitiibwa kya Buganda. Buganda ekitiibwa ekyo kye tuyimba kisibuka mu bika bw'oba weetegereza mu ngeri ey'amakulu oba mu kasolya oba mu masiga oba mu nnyiriri oba mu mituba oba mu nju mu mpya oba mu nju mwe tuva wabaawo ebyenkizo ebikolebwa ab'ekika ekyo okulaga ekitiibwa kino kye tuyimba. Aboolugave mubadde ba mukisa okuviira ddala emabega eyo muli batuuza omulimu ogw'enkizo ennyo ku Namulondo mu aboolugave. Ku mulembe gwa Kabaka Mutebi ow'olubereberye aboolugave mwe mwafunira obuvunaanyizibwa obw'akasujjulubinga. Kalali mumujjukira eyawa Kabaka amagezi mu kulamula omusango gw'omwana n'embuzi n'endiga ow'olugave n'abawa n'essaza eryo ery'ebusujju bizze bikyukamukko naye lyaliibwanga mu nsikirano aboolugave. Kasujjulubinga ye mutaka emu ku bataka abasumika Kabaka ng'ali Obuganda, naye Kasujjulubinga yakuuma n'abalangira kumpi nga basibe mu nkola eri ey'edda. Kabaka yazaalanga abaana bangi nnyo abalangira nga balondoolwa Kasujjulubinga ow'olugave, era omulangira owa Mujaguzo nga tayinza kubaako gy'alaga Kasujjulubinga nga tamanyi. Era Kabaka bwe yakisanga omukono nga Katikkiro Kamalabyonna agamba Kasujjulubinga okuleeta abalangira babadde akuuma kulondebweko oyo anali Obuganda. Tebereza ku Ssuuna owookubiri abaaleeta abalangira abaasukka mu 9 mwe bajja Muteesa olubereberye okuli Obuganda, naye balugave. Bw'otunuulira bakatikkira abalimuliddeko Kabaka Obuganda okuva ku kintu aboolugave mweriisa nkuuli. Ate ne ku mulembe Omutebi omugave Ssemwogerere yakuuma ddamula emyaka 11 beddu. Ate kati mmwe abasenkoole muli Bambowa mulaba bwe muli ab'enkizo. Ono gwe muzze naye musiime wa Kabaka Miisa Kisemakula. Kale singa ne bwenkoma ku ebyo mufuna ekifaananyi bwe ŋŋamba nti ekitiibwa kya Buganda kye tuyimba kiri mu buufu obw'ebika, kye muba mulaba nti ebika byaweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okuwa Buganda ekifaananyi abagwira abajja mwe baabulabira. Speak omuzungu eyo yasooka okujja kuno, Stanley yatwala amabaluwa oli gaatayagala, beewuunya empingu eyali ku nnyanja Nalubaale, ejje ery'okumazzi eryali liduumirwa Gabunga ab'Emmamba. Kabaka Muteesa olubereberye yalina amaato agasoba mu 1,000 amalwanyi ku nnyanja eyo Nalubaale. Ekyamazima ennyanja Nalubaale yonna yandibadde eno mu Uganda kuba Kabaka wa Buganda yali agifuga okutuuka eri Ekisuumu n'okutuuka eri Mwanza, ng'oggyeko ebyabazungu bye baakolaakola ne batemako ekitundu nti kye Tanzania. Kabaka yali yafuga dda ebukobe eyo yonna yonna, Kabaka wa Buganda, era bagamba nti gutufudde Ssuuna n'abaziba, kubanga Ssuuna yatabaala abaziba bonna bonna n'abalyawo n'abamalawo. Kabaka nga yafuga Tanzania eno ey'owaggulu ebukoba. Ne bwe mugendayo leero ne mulaba embeera z'abantu abo, ekitiibwa ekiyitira mu bika. Mbadde nzizeeyo empingu olw'ab'Emmamba. Fe ab'omutima tufe tuvuubira Kabaka. Kabaka ayagala okulya ku byennyanja n'abagaba ab'omutima nga tewali byannyanja mu lubiri. Ab'ente baweesa nga balina omulimu gw'amaanyi nnyo, bagamba nti aligaweesa yaliwangula olutalo. Olugero temulimanyi, erinnya aligaweesa mulimanyi, kubanga ebyokulwanyisa ebyaliwo mu budde obwo mafumu, bitala,
mpiima nga bijjibwa mu kyuma nga be baweesa ab'ente ab'eŋŋonge ne batwambaza embugo abagwira ne bajja kuno ne bagaa nti bano bantu bangeri ki eri gye tuvudde okuva ku mazzi eri abantu bayita bute abazungu bajjanga basanga abantu bali bukunya abalala beesibye obulibaliba eddiba liyinza okubunyisa obulungi ne batuukaana abantu bonna baggumidde bulungi ne bagamba bano bantu bangeri ki tulina ebika ab'eŋŋonge nga bebakomazi weewaawo n'abantu abalala baakomaganga kale mukiraba nti ekitiibwa kye tuyimba ennono yaakyo eri mu bika era ebintu kumpi byonna ebyaweesa Buganda ekitiibwa ekyawandiikibwako n'abagwira abaasooka okujja kababe Bawarabu kababe Bazungu kiri mu nnono za bika naye kaakati emirembe gigize giyitawo naddala okuva ku myanga mwanga owokubiri ng'abagwira batwetoolodde Abazungu Abawarabu bajja mu ggwanga lyaffe ne batusuza ebintu byaffe byonna kumpi naye kambabuulire bwe tunaaba ab'okukuuma ekitiibwa kya Buganda tulina okudda ku nnono tulina okukkaatiriza ebika byaffe bwe Brian olina okumanya nti oli wante oyo omwana yeddira nte mulina omulimu mukulu nnyo nga bwe njogedde nga mpa ebyafaayo oyo muzzukulu wange abeera yererejja sirako bw'ayogera ku kika ky'ente ng'ate enju mwava ngundiivu nnyo mu kika ky'ente oyo omulenzi oyo gwe mulaba muzzukulu wange ensi ekyuse naye tukyatambulira mu bika naye abantu nga tebakirowoozaako gwe Brian lwolifuna omuwala oyo muzzukulu wange tanawona kuwasa ali awo yererejja naye tawasanga naye bw'olifuna omuwala bw'alibeera ow'ente bajja mukugobye kabonera bwe olifuuka kyetere naye toli wasa wante kyeŋŋamba nti tubitambuliramu nga tetubirowoozaako erinnya ly'oggwana etali lya Brian Semanda okiwulira Semanda agamenya embazzi ne gagizaawo amanda gali agaweesa kubanga ab'ente baweesi amannya ge tulina Semakulu owulira buwulizi n'omanya Nabatanzi Mayiga kyova olaba oli bwampita Mayega bwampandiikira ebbaluwa sisobola kugisaako mukono tammanyi Bamayega bannyonyize ndi wa mutima okitegedde amanya Kiyimba n'omanya Mpologoma tutambulira mu bika buli lunaku wadde oluusi twezunguwaza ne tubanga ababyerabidde kyengezaako okubagamba bwe tugenda okwanjula bwe tugenda okuwasa bwe tugenda okwabya ennyimbe bika buli lunaku tutambulira mu bika kale mwe ab'olugave abava mu nju ya Senkoole weewaawo mulimu n'abatali ba lugave naye nga bazzukulu ba Senkoole bwe muvaayo ne mukiika embuga nga bwe mukoze leero ate abasinga nga bakyali bato mbatunuulidde abasinga nga bato kimpa essuubi ddene nnyo abato batugambye basomye bakola emirimu egy'enjawulo ekyo kindaga ti abantu abali mu tuluba eryo bongera okutegeera obukulu bw'ekika mwe bava bengera okutegeera ennono zaffe era temweraliikirira Buganda ey'enkya tegenda kusaanawo n'akamu waliwo bye mulabaalabo oba ku mitimbagano ebigiraagira wa nze mbabuulidde mwe mwenna abali wano omuli bato emitimbagano mugibeerako naye mukitegeera gye muva ate mumanyi Omuganda agamba nti ekibi kikira eŋŋoma okulawa ekibi oli bwakyogera ku mutimbagano abantu babeera ku ebyo ne balowooza nti ebirala abantu babivuddeko si bwe kiri n'akatono era aboogera ebyo ebitajja ku mitimbagano si be bangi naye abantu baagala nnyo okusasamala ne bagenda n'ebyo naye bwe ndaba abantu nga mmwe nga muli ku mulamwa guno gwenjogerako ogw'obukulu bw'ekika gw'ebika mu Buganda
nze ndi mugumu era seeraliikirira n'akamu. Mbasaba Ssebo Ssenkoole ensonga zammwe muziteeke ku mitimbagano kubanga enswa bw'ekyusa amaaso envubo omanya w'ogiteeka. Kaakati abamu bakola mu gavumenti, abalala bakola luddawa, waliwo abatazze wano bali Dubai, abalala bali Russia. Banajja ddi ebuwaate? Naye buwaate tusobola omuteeka ku mutimbagano, ekibanja ku mutimbagano, website. Omuntu n'amanya ebifa ekatende, n'amanya emirimu gy'aboolugave ng'asinzidde Russia gy'abeera. Bayibuli ziri ku mitimbagano ennaku zino. Abantu ga mujjeyo Matayo awandiikidde ab'Ekolinti. Matayo yawandiikira ab'Ekolinti. Yali Matayo. Paulo. Kolinti oba Kolinti ono angolola ekyo Kolinti kiri wano waffe. Singa yawandiikira beebuwaate tewali yandimpakanyiza. Naye okisanga ng'oli akirina mu ngalo ze ku ssimu. Bayibuli eri ku ssimu ku mutimbagano. Kiki ekigaana okuteeka ekika ky'olugave ku mutimbagano? N'otambula nakyo ekikwata ku lugave, ekikwata ku Ssenkoole. Ndowooza nti omulembe omutebi bwe gwagala. Ate Kabaka omulembe yaguwa mwe bavubuka. N'olwekyo tukole ebijja mu mulembe guno gwe tulimu. Ono omwana asome e Buddo, Isaac Lyombya. Ayinza okulwawo okugenda e Katende. Naye bw'ava mu kuwummula n'asaba taata w'essimu, n'ateekamu ebikwata ku kika ky'olugave ne bijja abaabiyiga. Ng'omuntu bw'atateekeddwa genda kugula Bayibuli n'agisanga ku mutimbagano. Kale nkubiriza abavubuka, mwettanire ebifa ku bika byammwe, mwettanire okukozesa omutimbagano okunnyikiza ekitiibwa kya Buganda. Era omukulu oli ansanyudde nnyo bazannya nengo olw'okuba nti awandiise. Kikulu nnyo. Mwe mukimanyi kino, singa Abawarabu tebaawandika Korani, singa oyo Haruna Mubiru si Musiraamu, sibalimba. Kuba bye baawandiika bagamba nti byava mu ggulu, waliwo malayika eyabireeta, si bwe bagamba? Myaka nga 6 Yesu ng'avudde ku nsaawo bwe gityo, ne babiteeka mu bwino. Bayibuli bye tusoma baabiteeka mu bwino emyaka 10 mmeka emabega. Abalanzi bano betusomako, abalanzi abamu oluusi mubayita bannabbi. Nabbi si kya Luganda, kya Luwarabu, naye eky'Oluganda mpuliranga omulanzi, omuntu alanga ebiri mu maaso. Abo baaliwo emyaka abamu 14 Yesu tannazaalibwa. Ba Daniel yaliwo mwaka ki? Ani amanyi Bayibuli? Badda nnyo, naye biri mu bwino. Kati ffe Abaganda mu myaka 10 okuva kati ani agenda okunyumya ebya Ssenkoole? Sirowooza nti kummwe waliwo alibeerawo emyaka 10 okuva kati. Kazi Nowa yawangaala emyaka 8. Sebo bakubbula mu Nowa tiyawangaala emyaka 8. Nowa ono w'ekyombo gwe babbulamu ono. Ani alimanya ebyakiyimba emyaka 8 okuva kati okujjako nga biwandiike? Kati gw'otandise bulungi bazannya nengo, era abanju y'Essenkoole mbaagadde nnyo. Kyakulabirako kirungi tuwandike ebintu byaffe, era twekateeka ekitabo Ssematabo eky'ebika. Tujja kukimala Katonda nga ye mubeezi waffe. Ebika byonna ebikwatako bibeere mu kitabo Ssematabo. Kibeere ogwe winta bazzukulu bo nga wafadde emyaka 10 bakusomeko. Kamalirize nga nebaza muto wange Misa Kisemakula pandiikira ebbaluwa esaba abanju ya Ssenkoole okujja. Misa kye yampandiikira. Muto wange mu ngeri nnyingi, okusooka nze mwana wa Kabaka omukulu.
bw'aba waliwo akiwakanya andage naye eddamulaye. Ekyokubiri, fembi bannyaffe bangabi. Ate era anzijukiza wali nga nva mu mmotoka nti ate ffenna twawasaba Mbogo. Naye mwebaza okuba omusajja wa Kabaka akolaganika naye. Misa kyono ate nga serebu kyaganda wala. Ndoza kyaganda wala. Semakulu ono mbadde naye okuva emabega eyo yonna. Simuulyangako nga yeekola obusolosolo. Era nze mwagala nnyo. Abaserebu ennamu kuzina bamu balowooza nti balina okwekola obusolosolo. Osobola okusigala ng'oli serebu ate ng'omuntu alina ekitiibwa nga Semakula bw'ali. Naye n'oli mutabani we Haruna naye mwagala nnyo. Era bwe nali njaguza wano emyaka 12 nga nze Katikkiro gwe nayita ajja ayimbiremu abagenyi bange. Kubanga mulengera n'embemmamba eyo simanyi obanga yabiyonka eno mu boolugave by'okwagala ekika. Era bwe twabadde Dubai nga ngenza okulaba Abaganda e Dubai ye kyataamanya nti basooka kubuuza nze. Balina abayimbi bangi be bayogerako, abamu tebaliiwo, abalala bali bati, abalala bali eno, abalala naye nga bamanyi nti nze nnyina obbagamba nti oyo gwe mbamuyita. Naye nga nti ate Haruna ye abadde alina obudde. Ne muga nti oyo yita oyo Haruna ateeka okubeera ono atusanyusambu era netuzinamu ku buzina. Baatulaba nga tuzina ku buzina. Naye mutabani wammwe oyo. Ekyo kirungi mu bantu abalina amannya nga mmwe. Mbakubiriza okukulaakulanya Buwaate. Yengeri yokka ey'okkuuma ettaka eryo. Si nsonga oba wasigadde oyiikeemu. Si nsonga. Ekyo ekiriwo mu kikulaakulanye. Manyi nti Misaaki alina byakola e Buwaate eyo. Era nja kugendayo mbirabe, nnyina bambega bange bajja ne bambuulira. Ye tamanyi bambuulira. Naye ekirungi yengeri esinga okkuuma ettaka. Ng'olina kyokolerako era ndabye wano agambye nti alina yiikeemu ey'emmwanyi aliwa. Okoze bulungi. 5 ku 10. Anti kaakati anaatuuka ewala. Asooka olutaolu. Kale mukulaakulanye Buwaate mumukuume. Ebyafaayo byammwe bireme kusaanawo. Mbebaza okujja n'oluwalo lw'obukadde 5 n'ekitundu. Enju y'omukulu ono ye nga mukama wammwe emitwalo 5. Ate mmwe nga ab'enju ya Senkole bazzukulu obukadde 5. Simanyi oba bwakakeerera waliwo eyakuŋŋaanyiza obukadde 5 n'ekitundu olwaleero luno butabaawo. Ffe Abaganda okulabirira Obwakabaka ge masanga gaffe. Ffe enjovu. Simanyi oba wali olabyeko enjovu n'eremererwa amasanga gaayo. Nga tunoonya federo, tunoonya biki, tutambuze bye tusobola okutambuza ffe nga bwe tuli. Kye nabagamba nga naakafuka Katikkiro. Tewali byakwekubagiza kukwata ku ttama. Tutambuze bye tusobola okutambuza. Mu mbeera mwe tuli federo ejja kutusanga. Ekintu ky'oyagala teri ayinza kikulemesa. Ate Buganda ey'emyaka 1000 naye abantu obuntu bano ab'emyaka 2-3 babeera liikiriza batya. Zeeko. Abazungu baali bamanyi batumazeewo. Twalema. Obote Roza yatumalawo. Wetuli. Tuko hapa bana. N'olwekyo tukole bye tusobola okukola kati. Ng'okuleeta oluwalo tutambuze emirimu gya Kabaka. Era Kabaka ngenda mugamba nti aboolugave bano si mmere. N'amakula ga Kabaka ngeebaza gemuleese. Ate n'amantambutambu ebirabo bya Katikkiro babiyita mantambutambu. Nnyabo maasaana obadde tokimanyi. Kubanga nkulabye ng'onyiga ekyenya amantambutambu. Bannyoko tebamanyi ebintu ebimu naye bajja biyiga. Kale mwebale nnyo banayo okujja. N'olulala mukolanga bwe mutyo. Naye engeri gye nasazeewo okubakyaza mu maka gange nteeka obbawo ekyemisana. Singa mwansanze eri mu Bulange kati nandibadde mbasiibudde mugende. Naye nagambye nti
nagambye mukyala wo owewange nti aboolugave bajja nagamba tulina obbafumbira kale mukyala wo ow'embogo nti aboolugave bajja kale ngenda kubagabula muleme kuvaano nga enjala ebaluma naye nsanyuse nnyo banaye okubalaba era mbaagaliza emikisa mu mirimu gyonna gye mukola katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka wangaala. Sijja kubalusa onayagadde okukwata sanga w'abaana nono senga w'abaana kawala kamwe oli taata w'abaana yakujja kawe makirije ku mmere tujja bagamba bannungi inshallah winza obiira wennaku bagamba omwana wakabaka owe mwana sanyiso nnyo okulaba ono abadde abadisi nga ndabirira bulungi nnyo mukyalo ono tekulaba era muwagala nnyo era bwe twayigizizaawo twafuuka mu kifaananyi nga bwe yali okuvaawo ekitiibwa twafuuka okugireka mu kifaananyi kino nga bwe yali kale twambuke bayimirire wano yabadde ayogerako I know. ekitiibwa akoloka gwaye Katikkiro namaliriza 2024 Matilda Nsibirwa ye Katikkiro era yasooka okugisulamu bakatikkiro abaamuddira okutuukira ddala nga 24 muzigo 66 baasulanga olunaku olwo lwatuukira yagirimu yaliwo ekitiibwa Josh Mayanja Nkanja yawambibwa gavumenti eya wakati mu 66 neddizibwa mu 93 kyokka netukwasibwa mu 2015 baasigala bakoleramu nga banoonyereza bino ebya siriimu biki yaddaabirizibwa Namulondo Investment eyo kampuni ya Kabaka ng'erambikibwa eggwanika Katikkiro ono mumumanyi amannya ge agiyingidde nga 28 Kasambula 2018 oluvannyuma lw'emyaka 52 nga tesulwamu Katikkiro omukolo gukuliddwa n'alinnya Sarah Kagere era eyazza amawulire eri Ssaabasajja Kabaka nga Katikkiro Mayiga atuusizza Ddamula mu Butikkiro nga 29 muzigo 2013 naye olwo yali ekyali mu mikono gya gavumenti kakati Katikkiro bamukwasa Ddamula alina omutuusa mu Butikkiro naye wabaawo n'alinnya azzaayo amawulire ewa Kabaka n'amugamba nti Ddamula amutuusizza bw'amugamba nti aboolugave banyaze Ddamula byabadde ayogerako kyafaayo twaloza tukiteekewo wano abantu bwe bajjawo n'okulambula naki basomemu bafune ekifaananyi ekituufu